nkulamusiza nnyo omulabi wa Beg TV program ensonga mu ddiiro. Leero yanjawulo Simon Muyanga Lutaaya omwana w'abantu omusogo omwene mwene abadde yatubulako twamulabye sipiika amutikkira NRM. Sooka obuuze ku bantu. Sooka oddeyo nyanjule bulungi kuba ngambye Simon Muyanga Lutaaya oyo simumanyi. I don't have that one. Tamumanyi. Simanyi oyo. Muna NRM. Ndewe simumanyi. Omanyi aliwa? Sir Simon Muyanga. Kozi kyabazinga yakuwa ogutiibwa. Sina kyabazinga yika ne kabaka. Ne kabaka yakuwa. Nebbaluwa actually njala ngenda gibawa my certificate of merit. Leero bw'oba ogenda ngenda gikuwa kubanga nk'oyo okumbuuza. Ssaabasajja baba yakusiima ate ne kyabazinga n'akusiima. Very good. Nasiimibwa. Naye abantu nga bakuvuma. Bantu. Abo bantu. Abo bantu. Abo bantu nawe. FDC. Abo si bantu. You know. Bichi. Atakulaba. Tondetera mboozi za biwutta bimongwambu bakuvuma. Kiki ekikola omuntu? Abawagizi ba FDC. Abantu. Let us first of all concentrate on what makes a human being. Kiki ekikola omuntu? Bwongo okutegeera. Ate bw'omala okuvaamu ebyobusiro oba muntu. Abaganda balina olulimi olugagga, balina omusiru, balina omuwutta, balina omugwagwa, balina ekimongwa. Ebintu byonna bye njogeddeko ebina beeba abantu b'oŋŋamba. Nze sibatwalanga bantu. Tamala emirundi yereka kuyigiriza okuvuma. Nedda sivuma. Olowooza towabye. Nonkuwadde description. Those are idiots, nicopoms, imbeciles. Tewali muntu ayitibwa muntu alina magezi yanvumyeko. Era obudanga nti walwawo. Ababitegeera nga Muyanga walwawo. Welcome to the table. Welcome home. Congratulations. Abo be bantu abategeera. Watandika ddi okuloota nti osobola okubeera wa NRM? Emyaka nga 7-8 gye namala naawe. Nga tukola mu ofiisi y'emu. Yes. Wagamba n'eryenvu eryenvu wali nga sirirya. Yes. Buwabadde awo. Yes, nga ne bino sibikola. Naye olw'okuba gw'oli Muganda tewasoma nnyo ndowooza kankubulirako Oluzungu. Abazungu baga nti a wise man changes. Mbwe omugezi akyuka. Very good. The opposite meaning. The opposite ebeera nti a foolish man stays. Omusirusiru asigala gy'ali. Nali mu opposition kibalize eyali ey'amaanyi kankubuulire mwami kibalize. Ey'abeesigye. Waliwo lwe nalaba nga ndi mumativu omubiri gwange gwonna okuva kabiri paka nti obuyinza tubutwala. Era ne ngamba Dr. Besigye nti nze nga tututte obuyinza. Njagala kubeera kaliisoliiso. Era buli ali mu FDC akimanyi nti nze nali neekwata obwaki? Bwayigigi. Kubanga nalabako nga mugamba ensolo ku kizigo kweri nga tugikutta obwoya nga ndaba Museveni agenda. Kati bwe ndaba omutindo gw'aba opposition be mulina olwale ndabira ddala ate ng'olugero lwe twatambula kilomita 5 tuzeeyo tuli mu 10. These are the ones you have bano boyina ba scavengers. These money makers. Gwolowooza twagenze okunoonya ssente. Eziruwa tebampangayo wadde n'ekikumi. No sir. Babyogera buli. Ssemakulu angambye nsooke nkubuuze nti Muyanga Lutaaya gwe gwamanyi oli mulamu oba olina ekizibu ku bwongo? Uyo ku kamera. Nze Makula ku kamera. I am 100% sober. Sure? I have no major illness in my body that can tamper with my intellectual capacity. Ndi mulamu ddala. Okyetegeerera bulungi. Ntegeera. Era oli wa NRM. Ndi member wa National Resistance Movement. Mwana wange nno weewuunye. Nayingira NRM emyaka 2 emabega. Era bw'osanga omuwutta. Anita Amongo. Yayingiza Muyanga NRM. Oh, foolish. Ate nesimbawo nti nagenza ogende wa Anita Amongo nga nze secretary wa publicity mu Workers League eya NRM ku district. Kate wansi navayo nti anga siri mu NRM. Bulijjo okukutaba kukusi. Ate nti NRM badde kuswaza. Akalulu nalonda public banonda ku kyalo ne banonda ku Muluka ne banonda ku Gombola ne banonda ku district. Gwe bw'oba oli Kampala nga tomanyi bifakaliro. Ate akalulu wati okutwala y'abamawulire. Ate oyinza okukuta ne bakulonda mu. Twandibadde twabimanya. Gwe wano nze nkuleese. Naye olowooza n'okulonda muleka temwalonda. N'okulonda temwalonda. Ebya byabadde bya appointment. Muyanga Lutaaya wakazi. Are you sure? Are you sure? Do you know how bloody it was in the village? Uliro ono, do you know how bloody it was in the village? Kyali kyamaanyi ku bwa chairman bwero si wano. Okuyitamu ku 1 ku 2 ku 3. Ku 3 nali mvuganya na Lubogo yali member wa parliament.
ku 5 member wa parliament owaye bamuyita Sanoni Bwire ng'alwana okulanga ffenna atuggalira abayinza okujja ku kaadi omuvuganya yalwanye n'atuggalirayo nze namuyitako buyisi by God's grace. Kye kyakuwaliriza omuntu kyayagala okumanya okuyingira NRM? Magezi nazzeemu amagezi. Wali musiru? As 100%. I was a fool. Walokose? Idiot. Saalokose nalokokera mu Yesu Kristo naye nazzeemu amagezi. Okoye okubeera ku opposition? Natunuulidde bye tulina ne gwe tulwanyisa nga nina college, you either join them or Muyanga Lutaaya. Olowooza Dr. Besigye wa 2011 bw'akulabako olwaleero okuŋŋamba nti sa Simon kubanga nja kuva ku seeti eno ntambule tolina kyommanja lwoka bwe. Don't demean me. I am Sir Simon Muyanga Lutaaya, double knighted by the Kabaka of Uganda, Ronald Mwenda Mutebi II, and Kyabazinga of Busoga, His Royal Highness Edward Columbus. Tagenda kujjusa omusajja gwe yawa obwa sa ani Kyabazinga wa wawulidde complaining. Hazene nkugamba nti omuntu ayitibwa omuntu alina amagezi tanna complainingako. All idiots, buli musiru, buli kiwutta, buli kimongwa kiri kunze kyogera. Sibe balonza abo. Abaluwa. Abo tebampa. Abo bo tebampa. Mwana wange, abo baba ye balonzi n'akalulu nkavaamu. Those fools do not tell them the idiots. Whoever feels nti ogenda mu NRM namukosezza tampa akalulu. Please. Ewaffe eyo waliyo omusajja yagamba abantu abalonzi sijja kubeera minisita mu gavumenti ya Besigye. Oyo yali ndooza 2011. N'abagamba buli amanyi nti agenda kulonda Besigye nange tampa. Naye alonda Museveni nange ampe. Baawa Museveni ye tebaamuwa. Kakati naawe roza bw'otyo kugambye buli musiru, buli munnabyafuzi musiru, muwutta, kimongwa, bino bisikavenja, ebyamalyansimbi, bino byemuzunga nabyo. Ebirowooza nti bitegera politics nnyo. Ebirowooza nti okuba n'essimu n'endata n'akasimu nga bakasibako labba band birina amagezi era because sacrifice y'amanyi okusinga nze kyentadde mu opposition emyaka 2 abo tebampa. Tell those fools I don't want their votes. Tell the idiots not to vote for me. Onesimbawo obuuza ki? Byogera olinga agamba nti ne form togenda zizaayo. Nomination forms last week. I am returning nomination papers next week. I will be a candidate in the party primaries. Should the party primaries be messed up, I'll also be a candidate in the main election on independent ticket if the NRM elections are messed up. NRM gye wagenza n'ojja empapula singa enaba n'emivuyo ne bakola emivuyo. Yes. So ndi member of opposition within NRM. I oppose from within, which means I'm doing a constructive and objective criticism. I am not a gospel like you are doing, gospel gwemulimu nga ndi outside. I will oppose NRM from within itself, meaning I'll give constructive and objective suggestions on how to improve it. Not fight it. Olwanira munda. Tongeza kumawo. Uli president wa kibiina ekisinga obukulu. No. Musajja minister mulamba wa semateeka. Sagala bwa minister mu government. Sebyo sibyendiko. Kati batalikoga Sir Simon Muyanga Lutaaya honorable minister. Honorable omanyi ekisooka. Honorable Sir Simon. Honorable Sir. I'm going to stand at parliament. The speaker, I think he's Anita Among, who is coming again. Should start practicing my title. Mfulumamu. I'll get out. Nze ekitiibwa Kabaka ne Kyabazinga kye bampa. Ky'okulembeza. Nkyagala ne ku ntanda bakiwandiikeko nti wano weewe basessa Simon Muyanga Lutaaya. Nothing less, nothing more. Mikwano gy'aba opposition. Bwe bakulabye bakubira kasimu. Basigala mikwano gyange. Okyayina. Nze nayingira NRM emyaka 2 emabega. Gwe nasooka otegeeza Dr. Besigye. Twatula ku lubalaza lwe ne tunywa akacaayi, kali kacaayi kakalu, ne baleeta bogoya, ne tulya kasooli, ne twogera ku buli nsonga yonna gye nvudde we nali ku olwo ne gye ndaga. Kasita Besigye yategeera, abalala tebannuma. Kasita Besigye yategeera. Besigye wali wamubbulamu omwana. Yes. Ye Besigye. Yes. Kati tulindeyo ne Museveni oba Muhoozi. Kasana Muhoozi. Kona.
I am looking for a very young girl to impregnate, to produce a baby boy called Muhoozi Kainerugaba, because I respect Muhoozi. How many of us would leave all these posh jobs? Muhoozi would even be a governor Bank of Uganda if he wanted. He leaves that and goes to a profession of suffering, of Okwera Monsiko, Garamba, fighting with enemies, having high pressure. For that sacrifice, I condemn my child after Muhoozi Kainerugaba. I don't regret that. Nene wareni besije wange, jaliye waka. No regrets, no change. Singa buchenja. Bujja kucha. Besije nga akomyewo ku ballot paper. Besije Museveni bali ku ballot paper okoze otyawo. Kukano kano, I will vote for Museveni. I will vote for Yoweri Kaguta Museveni Tibuharuura. Mbere mu government yenga batuteekateeka yaffeddako. Kubanga mwe muyimba nti ebirungi biriwa maaso. Nze kyentunuulirize kirimu eno government. Government ya Museveni emaze okukola buli kyesobola okukola, ebigiremye ebyonoonye. Ekikulu kiri nti tuva tutya wano omwana bw'amala okwonoona tofa ku bubi bwe, ofa kumuyonja na kuggyawo bubi. Ye Piero yo. Mulota oba mwogera mazima. Nze neebase. Ondabye neebisse. This is a jacket, this is a shirt. Ogise bulangiti. Why do you think I'm sleeping? Kibalizi, why do you think I'm sleeping? Neebase, olaba nga neebase. Nze ng'omulonzi. Eno jacket si bulangiti. Lino si ssuuka, eno saati. Ani asome bakuzaala wa? Where are you born? Abakulaba beetegereza omanyi bantumye nkubuuze. Musajja mulamu, musajja alina ekizibu. Ndi musajja mulamu bulungi bo. Be balina ekizibu kubanga Betikabe yatugambanga nti ekinyira bwe kibeera ku muti nga kyesulise fe tulaba nga kikoze eki kyesulise naye nakyo bwe kibeera waggulu kiraba nga ffe abali wansi fe twesulise kiraba otambula omutwe guli waggulu naye omuntu ono kati abakutumye ebinyira ebinyira byo birowooza neesulise naye nga byo byenyini ebyesulise kati birinda akaluka ggwe nga nuputaweza abaka asatu ojjanga wano linda akaluwa akajja kano ketuliko nga nuputaweza abaka aba ojjanga wano nga nti nga taweza abaka 30 ojjanga wano n'oŋŋamba ate nga gwe oli mu parliament olitegeera kufembya oba ndi bajje weesimbyewo emirundi ogenda kwesimba omurundi gwakumeka guno gwakusatu ekigo ekimu tekirobera mwana nina ekyokubiri nina ekyokusatu ate ne bwengu ekyokusatu ndidde ekyokuna emyaka I am determined kubanga ate kino bwe kivaawo nze nkwe nti fokasi yange kino bwe kivaawo tuwoza olinze gavumenti mpya eya Muhoozi Kainerugaba njagala genda kumunoonya kumubuulira kifo kikyenjagala kuba nali kiriya ku Besigye twali twakkanya ku bwa Igigi Muhoozi akyebuzaabuza tokimugambanga Muhoozi talabika Muhoozi tatuukikako naawe sinnamanya ddiiru yennyini sine tunnakkaanya ku kifo kyagenda kumpa tulina okukkaanya munoonya tukkaanye General Muhoozi Kainerugaba in your government what will be my service I no longer want to be Igigi but I think I can be sobola kuba minister wa information oba education abo bunafu awo saagalawo njagala kubeera Muhoozi ono bw'abazze obono bira Antony General ate nasoma amateeka ojja gasoma birala byonna ng'obisomye nedda bw'Antony General nedda but I think I can be a good minister of information I can replace bali omunsi so genda ogambe bali omunsi ayambale ayanguye awumbewumbe agende office agiteeketeeke office ate mmanyi weeri so I will discuss with Muhoozi and see if I can be the next spokesperson government kuba kuliko olutala babwagala bangi ne Kabanda bw'ayagala Museveni ye yakuwadde ki Museveni sinnamulaba sinnatulako na Museveni sinnamulaba wayingidde kiyumba kiryawo nze yanyingiza mu NRM bamuyita Dani Boogere register wa NRM ku kyalo ewaffe yabimanya emyaka 2 emabega nga nyingidde mu yellow book era abanvuganye bonna bazinga beesiga eki atali mu yellow book talonda abeera tali mu yellow book takola bw'ati bagenza okutuuka nga mpangaalidde mu yellow book emyaka wagindaba 2 because nze ndi soba neesomera neesalirawo sirinda muntu kunyingiza NRM so Anita Amongo yanyambaza t-shirt nga mukwano gwe twali ffenna mu FDC netunoonyeza akaluka okugenda mu iyale yamala neetabaayo so we are friends yalabye nga kirungi okwambaza mukwano gwe akatishat era walabye t-shirt eriko National Resistance Movement no eriko ekifaananyi kya Anita Amongo NRM
Africa tusitatulaba yero. Singa kwade Anita Among as of now. Obuji bwonna tetwawula buli bwa soya bwa muwogo bwa buji. Kyennaga nti abakutumye bawutta. Anita Among talina kifo mu NRM kinyingiza. In fact, ate yandinyingiza yandibadde Rebecca alitwala Kadaga because a current second national vice chairperson owa NRM w'abakyala ave Busoga. Ne bukyatubeera naye takiŋŋambangako. So nade sinza kulinda ataliwo ng'ali waŋŋambi. Taŋŋambangako nti mwana wange naye abantu babuulidde bakuwadde ki speaker yatuwadde ki yakuwadde ki ate yawaaki speaker bwe twaliyiga tuwulira ebikutiya tuwulira ebyaŋŋamba ebya bwe twali eyiganga nga badelegate ba NRM speaker yatuwa emitwalo 10 gye kukyusa naye kati bw'okuba ono oluyibaga nti Muyanga is violent ate ogambye emitwalo 10 yatuwa emitwalo 10 ntambula nze Muyanga Simon Lutaaya mutwalo wa Namukwaya n'emitwalo 10 saagitwala nagiwa omwami bamuyita Sande owa Lususu ow'ewaffe ne mbuga nti genda ozigabira aba NRM abanonda ab'obukiiko mu kyalo zibagabire era bwenja okukola ne bwengenda buli boogera nnyo ku Namboole wano bagenda Namboole mu delegates conference I can confirm to Mr. Kibalizi nti ssente yonna gye balimpa Namboole oba kakadde oba buli oba butaano ziddayo eri structure za NRM bwe liba ewere million kiriba kituyambye okutandika ezo zenyi ze tugenda okutandikawo ensawo ewola bammemba ba NRM ku kyalo ayamudditamidi mukwano gwange nazze mmazeeko sipiika eyakwambazza ebijolobero ebya kyenvu obiyise biki agenda kuvuganya obiyise otya sokoline ebijolobero ebijo what ebijolobero anti okwekwateko ebifaananyi ekintu kyonna kasita kibako ebifaananyi kiba kifuuse kijolobero Luganda olutuufu saati ya speaker ogiyita kijolobero kijolobero kuba kuliko ebifaananyi ate empya teyabadde empyaka so bagamba mu lyaka ssebo agenda ayagala kifo kya Kadaaga ogenda kukola otyawo naye mwe mwasomera who told you tayagala kifo kya Kadaaga ayagala kifo Kadaaga ayina ekifo kyeyateekawo nga kiki ayagala kifo kya Kadaaga abalala ekya chairman kyo nga kiriko nanyini ayagala kifo mu NRM oguddewa aba ayagala kya Kadaaga nze ekifo nga kya Kadaaga sinza kiwa Anita Among naye ekifo nga kya NRM ekye-NRM tujja kulonda totegeerekese ntegeerekese Anita Among bw'aba ayagala kifo kya Kadaaga ekya Kadaaga kyagenda okwesimbako ekifo kya Kadaaga kye baatonda ng'ekyo kyo kya Kadaaga yazaalibwa kikye nga Anita kyayagala sijja kuwa Anita kalulu n'okawangula wabula Anita Among bw'anaaba ayagala kifo kya NRM nga pate ajja kunsaba nga delegate muwa akalulu nga delegate naye bw'oga kifo kya Kadaaga personality holder nsobola otulabanga ekye-NRM ekyo tikikye nakyo ova alikisaba nguli kibaire kikye tiyandisabye abeene before bawulira anti abadde yakyekwata oliwulira Moses Kigongo ng'avaawo olimuwulira tavaawo yegema ekifo kyewazaali kisaba yevayisi emirembe n'emirembe mwami Museveni olimuwulira ng'asaba ekifo ne maama Kadaaga agamba akigamye ekyo naye Kadaaga bakirese bakiniineniinemu alikisaba badelegate basalewo ebyobufuzi bye Busoga to respectinga Kadaaga and I want to be on record buli Musoga yenna avuma Kadaaga mubi musiru muwutta bw'owulira Omusoga yenna ng'avuma Kadaaga consider that person a fool kubanga mu budde bwe owa Rebecca alitwala Kadaaga akoze buli kimu alina byatukoledde ebimala Kadaaga yaleeta municipalities n'ezeiganga Kadaaga yaleeta municipality e Kamuli Kadaaga yaleeta municipality e Bugiri Kadaaga yaleeta city e Jinja Kadaaga yakutuleetera ekidyeri kino okusala okugenda e Kamuli Kadaaga akoze enguudo nnyingi Kadaaga yafuula district yange eyeekalira okubeera district gave us that support despite ebyaliwo so Omusoga alina amagezi kyateeka okukola kwe kusiima Kadaaga nti maama weebale kubanga ayogedde Kadaaga teyasirikako ku nsonga bade ngamba nti Omusoga omusiru yatajja kuwagira oba yatawagira Kadaaga ng'alina ekifo kyonna kyayagala kyanjawulo so Omusoga omugezi
alina okusiima Kadaaga nti maama weebale amusiima busimi na bigamba atyo ate si kumusiima na kumwongera kisanja bamulonda bulijjo Kadaaga yali aguddeko mu kalulu tagwangako sawa baate bamusiimye naye ku luno obuzibu kugwa ekyenjawulo kiri kimu banga nti maama oba kyokozeeku kimala bangi abalaga nti kyokozeeko kimala si babi si basiru wabula ayina kubannyonnyola nti nedda muyinza okuba nga mulowooza nti kimala tekimala olw'ensonga A, B, C and D. That's why it is competitive. Singa kibadde grounded nti Kadaaga tavuganyizibwa kyanditwanguyidde naye ku kino avuganyizibwa kitegeeza etteeka ligamba ayina okwerwanako nga mumulwaniddeko nga tubuuza kiki ekiri mu seeke kyataggyeeyo mu myaka giri kyayagala okuleeta kati ngera bwe tubuuza Anita Among nti Anita kiki ekiri mu seeke ekiremye Kadaaga tuleeta kyotukimirayo nze obwongo bwange awe buli nalabye ekintu ekibi mu NRM nja kukyogera ennaku ze nnaakabaamu entono NRM teyina nkola ya FDC ey'okuwuliza abeesimbyewo bonna kubanga mu FDC bwe twalina Mugisha Muntu ng'avuganya ne Nandala Mafaabi lyalinga tteeka nga bw'ayita olukiiko lw'abadelegeti e Busoga mwenna muteekwa okujja atali kwesalamu abamuwagira n'abatamuwagira era nga muweebwa omukisa babagamba buli kibi kye mwagala kye mummanyiiko mukibuulizaawo kyenava mbuuza Mugisha Muntu ne naye bagamba otusumbuwa oli munnalwanda ne bannalwanda banno ggwe Museveni mmwe bamu oli moolo ekiro otambula obeera na Museveni n'aseka busesi naga nti time ojjukira time will do what olwo nali nkola ki ng'olwo mpagira Nandala Mafaabi ye simuwagira so ffe twabeerangamu okwera nga ne transport allowances ezireese badelegeti bano bateyeezisasula so si candidate kuba kati bapima candidate ni maama Kadaaga bwe yatweta yatuwa 2 Anita Among bwe yatwese yatuwa 10 omuntu alekutunuulira obulungi bw'ekintu n'agendera ku ssente ze. That's why I don't take money. Nze sirya ssente yonna sigenda kulya ssente ya Kadaaga sigenda kulya ssente ya Anita Among ngenda kulonda omuntu gwenjagala ku babiri n'omutima omulongoofu nga gwe guŋŋamba nga tewali ammanja mbonakuwa ssente dange oba I gave you my money. Not me. Katuwumulemu eddakiika emu tulabeko ku bannaffe abatuwa ensimbi aba Janani Schools bannaffe aba Afiego bannaffe aba Stanbic Bank n'abalala mwebale nnyo mufudde Beg TV ey'enjawulo ne begmedia.com mwebale tuwagira. Mukulu Simon ekiddako campaign weteeseteese otyo olina ssente wafunye Samakula bintu bya ssente yali mulemye Sa Simon Muyanga Lutaya. Wonderful, Yes. Wonderful. Otyo? Awo. Campaign mwena alemu. Science wazo no wa FD solo zatachuka. Okolanga ani mu by'essente zange za campaign. Ndinteeka okunnyonnyola ze nnawo ne gye nzijja. Kyembadde njagala okumanya omulonzi kyayagala okumanya onywedde. Ngani. Omulonzi buli kyayagala nja kimuwa. Because ssente ze twetaaga mu campaign ezisooka osobola okugenda ku ground. Sebo osobola okuteeka amafuta mu motoka nengenda ku ground n'okola byonna. Sente nzijja yes. Kibalizi manyi kikuluma. Ayino kikuluma ne kyeyune mugambe ngozeeyo. Nono mukwano gwammwe yani Idris Kigundu. Bagamba nti Simon Muyanga Lutaya Sir is the registered and bona fide member of the National Resistance Movement with no apologies, with no regrets. Convey my message. Tebaddamu kwetawa. Ndi memba wa NRM. Ngenda kuwa Museveni Yoweri Kaguta Tibaruwa akalumisa na tukunga balonda. Bwe banga baagala okuwa omuntu omulala agenda akatiiki ngendika mwana akatiiki. Wakalonda Museveni emirundi emeka. Never. Gwe gunaaba gusoose. Sironako ku Museveni. Kubanga naguno oguwedde nze era saalonda nga bwe mwalonda bino ebyammwe ebyokuleekaana nze nalonda Muriato Boy. Wa FDC. What you should know about me is my loyalty is undoubted. Bwe mba nzikiririza mu kintu mu budde obwo kyekyo nawa Amuriat Oboy akalu kubanga wali okyaliwo FDC nga ndi mu FDC 221 akalu ka 226 nga Mukama mpadde obulamu ne bukya ngenda kawa Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa misana tukunja alizigenda okwera essaawa ennya nga amaze okukamuwa
2 mugumu nga Mukama atusaasidde. Ngenda kawa General Muhoozi Kainerugaba. Ate Muhoozi bamulabule ngende empola. Muhoozi atwogeza bino byonna twetegeka twesunga tukola ki byonna. Tukunama emisana n'ekiro naye Muhoozi n'amalaga n'okwesimba. Kwera ku luno yakatidde. Ngenda muteeka mu basement. Omukole ki? Omwogeza olusoga. Koona wano. Muhoozi bw'agaana okwesimbawo na developing a cold feet. I will take him into the basement and teach him lusoga. Obubaka obw'enjawulo obusooka bugende eri banno badde nabo ku ludda oluvuganya emyaka aga n'omusobi. Njagala kusaba tuna mu kamera bakole bulungi. Njagala kusaba mikwano gyange ab'oludda oluvuganya gavumenti. Ekisooka tusooke tutuule. Tukakase ddala bwe tugamba nti tuvuganya gavumenti kye tuba tutegeeza. Bw'oba ogenda okuvuganya omuntu osooka kikulu nnyo Sansu yakyogerako, the art of war. Osooka kutegeera omulaba akusinga ki. Kati n'omanya nti bw'atyo bwansinga ekyo nze ntwala ki. Ne bannange mu opposition mwe mukuumidde Museveni mu buyinza. Omusajja n'aba ng'akusinga abantu ayina bangi gw'oyina batono. Ate mu kifo ky'okusika okufuna okwongerako nodda mu kugoba nga bwe mwagoba Bampuuga ne Babwanika. Oba okolera Museveni n'akatono k'olina tewali bantu balungi. Newa Museveni eriyo abalyake, eriyo ababbi, abali b'enguzi, abamanyi. Naye kyakola kwe kubawumba empola mpola era abakuumidde eyo. Y'ensonga lwaki ne Moses Ali akyasobola okubeera naye abakuumira eyo. Naye ate gwe ofuna Abalumonde tugamba yabasiba ku mugwa. Tata. Yes. Taga nti ekyo ekyana kiwumbye genda. Abantu abalungi ne bannekambuuze ddala with all sincerity ng'osobola okutampuuga. Yamuta ekibiina kigende mu maaso. N'otampuuga agende. N'otakoma kukumuta kugenda n'ogattako n'okumukonjera n'okumuvuma n'okumunafuya era nga mwagala nze nkwate diguli zange 3 waliwo ekiwutta ekyange wakabayiro ogire munuupu wakiri wakagire munuupu nswera amazzi okugenda munuupu wetuga ng'ebyo bye biriyo naye ku luli bakumma kaadi kati nuupu nali ngisabye ku kaadi nze muyange kati kyoba bavuma nagisabawo eya nuupu mama kati mbuulira kikinze muyanga kyensinga mpuuga nti bagoba mpuuga ate nze ŋŋende kozi naawe oyambala obukooti obusuuti n'omuntu gwe nali mpaamu ekitiibwa eyo ennyo mu nuupu by the way baali abantu aba asooka mpa nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ekitiibwa olwa sacrifice gye yakola nga ffe ffenna bye twegomba mu nsi abirina n'abirekayo emagere n'agenda lwanira abantu. Mpa nnyo Medad Lubega Sseggona ekitiibwa olw'obwongo bwe nti musajja mugezi musajja mugundiivu munnamateeka naye nawuliddeyo olwedde abagamba nti baggyeyo Sseggona bateekeyo Nagundi Walukagga naye akyagale gwe baagala okusaayo ekibiina tekinamanya naye kati bw'obanga olina obwongo ng'ontunuulidde really ng'olina Walukagga ne Sseggona osobola okujjayo waliyo n'omulala nalabye yawanise ebipande bamuyita Magoola kati abo toba tojjaayo Sseggona oba olina bamaintainiga okulanga Sseggona omusigaza ate ne Walukagga omusigaza kuba bombi balungi mu bulungi bwabwe era balina omugaso gwe bagatta ku kibiina. Owa NRM eyakulosinze jjo owa bannamagezi nze ndaba yange y'ebintu kubanga nguga nti osobola okuyingira kuga nti sobola kuyingira nuupu kubanga bwe nali mpa ekitiibwa beebo nali mpa nnyo Mathias Mpuuga ekitiibwa yewokusatu okitegedde kubanga nuupu si yabalala nuupu kantu ka Buganda era nawagira nkamanyi nti nuupu keeno kabukojja Busoga kabukojja kuba eBusoga bafuna emupyogu ate bwe baali bagaba ebifo ebisava ow'eBusoga tebaamuwa n'ennambeshe tebaamuwa in fact ow'eBusoga baamuwa ekifo ekitaliiyo bamwe byoya byansi n'amala emyaka 2 n'ekitundu ng'akiriko ani kye bakutiika amala okukivaamu bakiwa zaake nga sipiika olwabategeeza naye kyekifo tetuliro kati eyo pate eya mesinga emyaka 2 n'ekitundu nga ne byerunda temanyi nti tebiriiyo
naye mbwe eyina looya Kyagulanyi eyina looya Nankali nga tebamanyi nti they are serving on a non-existent position. No, namwe mutuswaza mulimba mugende mukole bira temutukooya mutisaba n'ababandi nakubalemaza bwerere kubakuba. You are not on a mission. Mukwano gwa Museveni namba emu asinga okwagala wano Yoweri Kaguta Museveni. Mukwano gwe namba emu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kuddako Lubongoya ne kuddako Johnson. Abo beba mikwano musisinkana mu meeting baagala Museveni okufa obufi musisinkana mu meeting badiru zaabwe zonna ziri okwo kuba kulikayinza okujjawo Museveni. Omuntu yayagala Museveni agende ebya serious yalinze kubanga yali antulide mu kifo ky'obwayigigi myaka 2 nga njagala agende enfune bannayinze nali manyi nti Besigye bwatufuuka president mu State House ffe tulimu ffe banene nze Kaliisoliiso nali njagala bwa Kaliisoliiso ndalika okunoonya buli WNRM ze yabba bonna bagamba bali corrupt mbibasesemye mbibasuuze naye akasembayo ka bannamawulire bannamawulire mugenze nnyo mu byobufuzi abagenze mu parliament bagenze naye ffe nga abakyasigadde ku kamera tetunnamatira na performance y'abamawulire singa onogenda mu parliament kiki wabatuma kyoyagala bakole kye batakoze. Okay, kankubale munnamawulire asooka kiki watumba Ssemujju Nganda kyatakoze oyo era oyo omundu yalinga yaliyo kiki watuma ofona Opondo kyatakoze. Abo ogamba bagenze mu byobufuzi si mu parliament kiki watuma ofona Opondo kyatakoledde. Okay, Linda Nabusaayo omubanja ki abo basatu Chris Obore omubanja ki abo bana bamala bannamawulire abagenzi oba banja ki oli mu mativu ekyo kyebasobola omuntu a human being is limited in capacity by God's own wish. They can only do so much by God's own permission. Ekyo kyolaba bakoze kye basobola. Bw'alaba nga bakoze kitono kyosobola okukola si kukaaba bwe genda okole ekisingawo. Tetugenda kusukawo mwebale nnyo mwebalire ddala oyo Sir Simon Muyanga Lutaaya. Erinnya naye kibalizi mukwano gwange tubadde naawe ebbanga ddene akayanira nnyo ebitiibwa ayagala ebitiibwa laba bimututene mwena njagala nkutendeke erinnya lyange tebalyogera mu speed erinnya lyawe bw'oba onaalyogera abalonzi babulire bagenda odyogera you breathe after every pronunciation oba obuulira speaker kati gwe nti ssebo abalaba Bege TV mbalamusizza nnyo muli ku mukutu ogusunsula obulungi ogutakola nsobi oba olina mwana wo oba mukyala nyumira okulaba Bege TV. Olwaleero tubadde bamukisa nnyo kubanga tubadde ne Sir Simon Muyanga Lutaaya. Abantu babulire SML bagimanye ku Bege TV tetulina mpalana si lwaleero sitabula muwenge muki mu buugi ofisi ndabye yakabula ofisi yakabi zezabune wa Museveni ezo sente za Museveni nze tezinnantuuka era we zirintuukako muliziraba abantu balagirire bakusanga ofisi weeri bassebo ne bannyabo nga media consultant ofisi yange eri ku Kereziya eya St Andrea Ekigoowa ku mwaliro gw'okubiri ku kizimbe okuli banka y'Abakatolika eya Kigoowa Sacco. Nkola production, nkola emikolo, nkola embaga, nkola okwanjula, nkola documentaries, nzanyi nkola recordinga film, recordinga ennyimba, buli kimu awo kiri. Mwe muva ssente esomesa abaana bange, omukyala Zaalya, so si bino by'owulira bazunga nabyo bunalya za NRM. Ezo teziri mu lubito lwange, tezinnatuukamu. Tetugenda kusukkawo. Mumuwe emirimu. Omusajja mbadde mulowooza alya ku NRM ayina ke yeekoledde. Mubeere bulungi. Muera.